enterekere 11 ezze n'embwa enkonzi y'olusu egiyambeko mu kunoonyereza era bw'etandise esibidde ku kizimbe ekizimbibwa emabega w'essomero Train Up a Child okumpi n'ewasuuliddwa omulambo guno. Abazimbi balagiddwa okuteeka wansi ebikola oluvannyuma lw'embwa okusibira abakozi bano we basula era abasoma 30 bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'e Katwe bagiyambeko mu kunoonyereza. Ssentebe w'amasannyalaze zone Sekandi Muhammad agamba nti kati bawezezza abantu 3 nga battibwa ne basuulibwa mu kitundu kino. Kyagamba nti kibeewanisizza nnyo emitima. Kasaziwera ssaawa 2 wana waba wazibu nnyo okuyitawo. N'olw'ensonga eyo era twagezaako nnyo okukubiriza abantu baleme beewala okuyita eno olw'ensonga nti obubbi mulimu abavubuka n'ekirala abeebaka muno ba booda. Abatuuze bagamba nti ebizimbe bingi ebizimbibwa mu kitundu kyokka ne bitaggwa ate bannannyini byo ne bagaana okubiteekako kamera enkessi. Ekiwa abakyala kimpadde omukisa oguteegeramu abantu ne babakolako obulabe. Ku mbeera eno ebadde wano ate nga si gwe mulundi ogusoose tumusaba atusizeeko kamera atusizeeko ne security light. Kuba twandibadde tetulinda na poliisi twandibadde tugenda bugenzi waawo na lebo lutaaya n'atuwa akagundi ako kaklipu ako ne tugenda ku poliisi n'etekola ki n'etandika okunoonyereza naye kati tetulina we tutandikira. Ensonga endala nkubiriza poliisi eyongeremu amaanyi okulaba nga egezaako okukola ebikwekweto. Mwami owawano n'oli bateekewo omuti oba basobola okuteekangayo bawengayo kasente k'amasannyalaze oba ak'omwezi bateekewo ettaala esobola okukuba mu kasaawe kano naye n'akasaawe kano ekiro kafuuse kazibu. Mu bbanga ttono lye twakakuba emabega waliwo omuwala eyasangibwa okumpi n'ekifo ewasuuliddwa omulambo guno era poliisi mu kunoonyereza erina omuvubuka gwe yakwata agiyambeko mu kunoonyereza. We tukoledde eggulire lino nga poliisi tennavaayo na bubaka bukwata ku bantu beekutte mu kifo kino n'ebikwata ku muwala eyattiddwa wabula we tuviiriddewo ng'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago.